Manyi Uganda abantu abalimu tebagamba buli amazima. Omuntu kojja okukera ku makya kwanga atambula mu nsi nga tamanyi kigenda mu maaso. Naye nasimanyi kigenda mu maaso. Paka nayingira ebyobufuzi ntegeera ebyobufuzi bibireetera ensi okuba nga etambula okugenda mu maaso. Kitegeera. So Uganda tebulamu abantu nga bayisima. Katali yisima era akwatira ddala ku nsonga omuntu gyandibadde amanya. Amasomero agatulugunya abaana n'agoogerako. Abantu bali mu bifo ebyebitiibwa nga bakozesa ofiisi zaabwe n'aboogerako. Banka zibba abantu. Kwa muleeri banka zibba abantu. Yes, zibba. Naye abantu batya okwogera okwogera ku banka emubbye n'asirikira eyo ne mbuba millions 2 n'asirika busirisi. So abantu nga bayisima they are one of a kind. Tuba misinga. Ekisookera ddala yali intellectual ate ng'agenda okwogera even if era anyiiza naye ng'agenda okwogera ng'amanyi wayinza okkiviiramu. Ne just ekyamulema kukola kintu kimu kyokka kwe kumanya entalo zatalina kulumba nnyo. Awo wali problem awo nti omanyi mulimu ebintu bimu ng'oli mwogezi oli mwogezi mulungi nnyo nga mulimu entalo zosajja kulumba kuba mulimu entalo zosobola okulwana nga buloga n'entalo zotasobola kulwana. Omuntu ali mu buyinza kiba kizibu nnyo mulwana okitegeera naye ng'ate olina obbagambako bloggers. How are bloggers? Nekigambo blog ekyo kyaluzinga a little bit of meaning. Okay. Nti bablogger be Uganda essaawa zino basanga bafuma bawemula olinaga nti blogger. Naye nga blogger buli mimbi yandisanyiza okubeera ne blogger wa music. Ate bablogger babika banjawulo blogger politics. Bayamba ki music? Bayamba ki musicians? Blogger. Yes. Ku miyimbi. Omuyimbi wabanga yalina okujulisa omuyimbi. Yalina okutigisa omuyimbi. Sikera ku makya kuvuma batawagira mayimbi. Oshagira because abawagira tawagira bono beetaaga ng'omuyimbi okumanya kiki ekigenda mu maaso nga ku brand yo. Oshagira buli muyimbi yenna yandibadde asaana okubeera ne blogger awandiika ku bimukwatako asuuta awaana. Oshagira bw'owaana omuyimbi wo omuntu ategeera dda nti omuyimbi ddala agumidde. Bakubanga abayimbi be Uganda kizibu nnyo okusanga omuyimbi alina blogger alina DJ alina omunamawulire reporting issues reporting ebintu byagala bituke mu public kusakira makya kulinya muyimbi kubanga omuyimbi beba kamisana bakola kiro ane ekirala nti bala nabo beremererwa nga bo ne beremererwa okuyamba abayimbi bannaabwe nobalaba nga abayimbi bapoocha omu ne bamugoba lent ne bagana omuyamba. So abayimbi banenya kitino nti ekigambo obuyimbi kijirako ebintu bingi nnyo kitwalanako obuntu ak'omunda kitwala n'obwa Sseruganda nti erinnya ly'omuntu lisobola omubikka n'abula n'akaseruganda n'abula naga nti omuntu otuludde naye ebbanga ddene watuludde okukola ekintu kino. I think tusobola okudiscussinga kaseruganda kabula abayimbi bali mu nsi yaabwe tulina ekintu kitwasubwa nga bannamawulire because olaba nti buli gimu yayisima buli mwana yenna yamuwanga interview nti n'ateeka ku channel ye side income y'omunnamawulire. Okitegera nti kyetusuba omuntu ali fama so okuyimirira ku kigambo kye lwakwanga Uganda tinakukeera kumakya ku receivinga muntu ayogera mazima. Oyogera amazima bagamba walana oyogera amazima bagamba baguze oyogera amazima bagamba walidde. So tumiseke bintu bya I don't know the life etambula ku Sunday ndi mu team gye bayita historical. Team eyo erimu babajjo erimu balunywa erimu lwamiti erimu abantu banyinya jalumu labo mpira ngeje la press conference nga tujjukira omugenzi Isma Ichuli eyali jjajjaffe mu blogging kubanga abantu abasinga mu Uganda abasinga nga nange mwendi gwe nayigirako ku blogginga n'okufuna obuvumu nti nsobola okwogera era nentandika okwogera. Kenya media twatandika okulaba nga oli Dubai tubuulire ku lugendo lwo nejja Ichuli gwa mutegeera otya mwakwatagana mutya yagenda okufanga mumanyiganye oba engeri yakiri nti no essimu obeera buli wooli n'olaba omuntu nange bwe nnali. Ichuli bwe yakola video enkambwe ennyo nga kyali student ffenna kwe twamumanyira nentandika okuzuula nti omusajja ono mugezi mu bigambo bye byajja ayogera. Era olunaku lwe bajjako Facebook accounts ezaba bloggers aba NRM lwe lunaku lwe newayo nengamba obyange oba nayo bagitwala bakole ki bagitwale nenkwata Facebook page yange eya Kenya Media nenjimuwa nakolerangako live era mwamulabangako nga simu gavumenti no mufudde adimi muwadde logins najingira mu direct. So olwensonga nti nno mu blogger bonna mu Uganda gwe nasobola okuwa
kitegeeza nti muwe ekitiibwa mu ekyo kye yali akola. Obukedde olunaku olwaleero nga blogging ayonoonese abamu bayingidde ekyeyo abamu beekwese n'okwekweka ebintu babivaako mwayitiramu ddala ensisi. Ekituufu blogging ayonoonese nga bw'oyogedde naye kye kiseera eky'okumutereeza olw'ensonga tutaddewo omupiira guno nti nga waliwo n'ebigendererwa nti twagala omuntu oyiga ki mu kufa kwa Isima. Ensonga nkulu nnyo. Isima ekyamutta gaali masasi bamukuba lwa bigambo. Ebigambo byali ayogera ku social media. Abamu bamusiima nnyo tino yali mwogezi mulungi naye olwata abanyiiga ku lulwe y'ensonga lwaki basobola okumujja mu bulamu bw'ensi eno. Essaawa zino bloga andi buli bloga kitegeeza abanga munnamawulire buli oba ng'osobola okutuusa information mu bantu era obanga bloga. Mugenda kwawula mutya ba TikTok ku ba bloggers? Byebimulwa kuba ndino ffe basiru ne tubyawula nenga kyekimu fena tutula ku masimu ne tubako ne betwogera ne tuwa message eri abantu era ne batuukako mu bitiibwa. Kati bonna baba ba blog era bonna tubayita bajje batwegateko mu Uganda Bloggers Association. Tulabanga obutambi bwa Ichuli buvaayo ne post channel ku mukutu gwe gukyakolebwa owaayi wali wa mwalogin weddiza omukutu n'obanga gwotuterayo obuntu oba. We yafiira yali amaze okwetongola nga guddewo page ye jajja Ichuli 1 era abagiraninga weebali era twogereziganya. So bebo abatwala obudde ne banoonya ebintu ebiriwo mu ggwanga ne banoonya bye yayogera ne babusala ne bubanga bukyali muki ku media essaawa ya kakati era tuba tubeebaza okutangazaamu era olyayinza okuloza nti Ichuli tafanga okutangazaamu page ya Ichuli eya jajja Ichuli 01 ennaku zino ekozesebwa okulabika ng'erwanira mu byobufuzi mu direction y'ebyobufuzi. Lwaki ekituuzo kiri bwe kityo abantu abo mwabatuukirira ne mbalaba tetubamanyi nenga twogereziganya simanyi. In fact sinza kugamba nti agirwaninga ye gundi asimumanyi era siffe wabula bali Dubai ate abantu kwegamba bagezaako kugendera ku mulayini omugenzi gye yalimu kubanga omugenzi yali awogera NRM. Kubanga bamukomezaawo mu bulungi tekiba kibi kubanga era naffe kirungi nnyo omuntu nga teyeerabirwa. Omuntu bw'afa ne bamwerabira buli kimu si kirungi naye okusigala nga bajjukira omuntu ne bamuzza ne mu nnyimba it's not bad kubanga sofa kiri mu bulungi. Singa abadde bamujjukira bamukomyawo nga bamuvoola I think that would be bad. Just wekibeera ekibi nti kitataganyaamu bannannyini nnyimba like mu promotion muntu aba tategeera olimba mutuufu nnyini royaani. So mami wange ye pure like abaddewo ye bankugambye nti before everything byonna she was there mu buli mbeera yonna nga maama n'atakusuula beera n'ekaluba nemutuuka n'okuba nga mulemu affording omuzigo gw'emitwalo 3 oba emitwalo 7 8. So kitegeeza mubanga mutuuse ku lyengedde omuntu bw'atera tolina kumulekerera. Nkyomanya namugulidde emmotoka ate naye gye namugulidde manya njagala ayigire mu buyigizi. Ali kuyiga kati atomezaako eyo agikolobole era Mukama ajja tuwa obusobozi I believe ajja kufuna n'ebisingako. Era eyange bayiira wakeera nga mwagala otambulira why not? Mukama nga atusobozesezza byonna omuzadde abaabigwana balowooza tuli ba sisters naye mami yazaala muto nnyo olaba nti twesanze nentuuka n'okuba nga musinga n'obunene apparently mami wange musinga obunene tugamba nze mukulu we naye kimpa essanyu kubanga nti yeerabiridde naye yeefuddeko omuntu n'asigala ng'akyali ku mutindo. Okay, nga tumaliriza abayimbi bakozeewo ekitongole oba tugiyite rehabilitation y'abayimbi wobanga olina stress okwoye olinamu okwesiza ku drugs zebakutwala. Yes, in achievement kitegeeza kiri abayimbi era n'abo abantu ababikozesa what do you advise? Well, since kyakajja katulabe bwe kinaagenda oba kinaaba beneficial oba kinabako bekiyambako but apparently it's a good thing for the industry because muze mubiraba
bangi balemererwa ebiragalagala si kirungi era nkivumirira nnyo. I'm a very living example of omuyimbi talina kukosa kintu kyonna mbu bannange nina okukubwa njoke nfune vibe stage and all that.